Ekitundu kino kyakona naye kanono kalowoozo k'abakyala. Abakyala teri mupiira gwe bawangulira wabweru wa kisaawe. N'olwekyo abakyala okunoba si ddagala lya bwenzi mu bufumbo, wabula okutuula n'onoonya eddagala ky'ekintu ekikulu. Toyinza kulaba buwanguzi bwa kapiira nga tekazanyidde mu kisaawe. Ebizibu byonna bisuubire mu makaago, naye okola otya okuyimalawo? Ky'ekintu ekikulu. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona, tuli mu Panado w'omukwano. Kino ky'ekitundu ekigenda okubeera nga kisembayo. N'olwekyo olw'okuba ky'ekitundu ekigenda okubeera nga kisembayo, nja kusooka mpiteko ku luuyi lw'abaami. Abaami ekintu okugooka kutufuukidde okugooka. Omwami n'ogooka. Basajja tebakyalina maanyi. Bintu ki ebireetera omusajja okubulwa amaanyi? Kitandikira ku ndya yennyini gye tulya. Bannange endya yaffe mbi. Endya yaffe mbi. Wano ewaffe nabannyonnyola emabega ne mbagamba, wano osanga omusajja ng'asiibiridde kikomando oba okusiibira keeki ey'ebitaano oba 1000 oba chips, kyokka ng'ayagaladde ku mukazi. Kkiriza ogaani ne babeera bakutenda nti gwe amaanyi wazaalibwa nago, tolina ky'ogenda kumukola. Bannange nga ffe aboogera olugero olugamba nti amaanyi gava mu kulya. Fred munywanyi, wama amaanyi tegava mu kulya? Eriyo abasajja ebintu bye tulemeddeko, basajja bannange ebintu bye mulemeddeko bisusse. Amazzi ga fridge agannyogoga kikendeereza ddala amaanyi g'ekisajja. Kikyo bw'oba ng'oli musajja, ki ekikunywesa amazzi agannyogoga? Abasajja tukendeeze ekintu ekyokunywa amazzi g'omu fridge oba amazzi agannyogoga. Ekyo kankiveeko. N'ekirala kye njagala okwogerako, soda omuyitirivu mu mubiri. Oyo naye akendeereza ddala. Lwaki? Alimu obutwa bungi ate alimu sukaali mungi. Soda bw'omukwata, nabannyonnyola emabega ne mbagamba n'omusaamu omusimaalo ogwo gugenda kuggwerera. Obwo bwe bulabe bwonna bwe tuteeka mu mubiri. Lutuuka ku muno ddakiika nayo eba nnene oba weekakabi. Nabannyonnyola tugule ensuwa. Bw'oba oli musajja muganda, gula ensuwa, odde ku nsuwa, amazzi go bagakuteerenga mu nsuwa. Lwaki? Amazzi g'ensuwa nazzi kuno. Ensuwa ekyagiteekesanga mu nju gaabeerangamu nga ga mwami. Ensuwa yabeeranga munda mu nju. Lwaki? Kyekyokunywa omwami ky'oteeka okunywa. Ne mbannyonnyola engeri gye tuyinza okumyokeza ensumbi yaffe oba ensuwa. Ne nkugamba funa ebiwata by'amatooke, byanike ku musana, bibe ng'ebikalamu. Funa olujjo. Bwe bimala okukala nga bikamusemu gali amazzi, funa olujjo oba akabaati, saako omuliro. Bwetwala wansi ovuunikeko ensuwa. Akawoowo k'ogenda okuba ng'otaddemu kakumala okugoba ku mazzi ga fridge. Buli bw'onaabeeranga n'okajjukira, kubanga amazzi g'ensuwa
tegabula. Nkiddamu abaami mwewala amazzi agannyogoga. Kakati twabeeranga n'ensuwa n'ensumbi, naye omugaso gw'ensumbi omukulu baasinganga kuterekamu mazzi ga nnyinimu agaabeeranga mu kisenge. Ekisenge ky'omusajja Omuganda tekisulira awo nga temuli mazzi. Lwaki ennyonta eyinza okubakwata ekiro. Era nazzi kuno bwe gataabanga mazzi nga mubeeramu omubisi omusogolerewo oba omubisi omusogole mu mbidde eŋŋanda. Kubanga wano ebitooke bye tusogolamu omubisi, ekitooke ekira kye tuyinza okusogolamu omubisi kye kya kisubi. Naye gwe wali onywedde ku mubisi omusogolere mu mbidde n'owulira nga bwe gwoma? Guba muka. Naye ate era ogwambidde gwesigala byonna kyasinze. Wano nno ffe twalina ennono. Omukyala bwe yalabanga nga bbaawe talina maanyi ga kisajja, yamusogoliranga omubisi nga tagussaamu mazzi, teyassangako muwemba, yasalanga akasukwasukwa k'embidde. Njogera akaana k'embidde ku kitooke ako. Amasanda gaako nga gaakozesa ng'omuwemba yagatonyezanga mu mubisi oguli mu nsumbi, n'asuukunda n'asaanikira ne gusulamu. Enkeera nnyinimu yanywangako enkambi nga ziizo, naye ng'ate yateranga kugunywekereza ng'okulya kuwedde. Ogwo mubisi gukolera ddala, era abaami bw'oba ng'omanyi amaanyi g'ekisajja gakutawaanya nga tetunaba nakulagirira ddagala lyeri erisookerwako omubisi. Kubanga mujjukire abantu baffe ab'edda beebakanga kikeerezi, ekyeggulo baakiryanga bukyali. W'otuukira okwebaka nga omubisi guno gutemye buli kimu nga gutandise okukola. W'otuukira ku munno ayinza n'okugulawo oluggya fuluma adduke. Nibwe omusajja n'obanga obudde buno abasajja nedda namwe mulimba. Lwakulaba nti ebintu bigenze bikyuka ne mu buwangwa bw'Abaganda ng'omukazi, kubanga abakyala nabo baatusobera, n'omulaba mu mawulire n'omulaba ku TV, omwami wange takyamalako. Sajja nga munywedde budomolo muyinza n'okwesanga nga munywa miruluuza buli lunaku. Budomolo musajja lubeerera n'abanga empale ekunukkiridde mulimu kalookobboomu budomolo lookobboomu, ne weebuuza abange olina omulwadde eka anaatera okukutuka. Abakyala nammwe mulekiraawo nkiddamu okwogeriranga abasajja bamwe eby'omu nju tebitottolwa. Nazzi kuno ng'omukyala teyayinzanga kuyisa kigambo mu kamwa nti omusajja takyasisimuka. Era bwe wakyogeranga ng'oli mukyala ng'abakuliraanye bamanya nti oli munafu, tokyayinza kujjanjaba balo. Omukyala gw'ateekwa okujjanjaba omusajja. N'olwekyo olwaleero njagala mbagambe nti embidde ya nsowe yakozesebwanga mu nsonga nnyingi tuzimanyi, omuli naye ebintu ebikwatagana n'ebyekisenge embidde eyo yeekansa.
era bw'olaba nga ggwe omuganda simanyi bw'oyinza kubeera na lusuku n'oba nga toyina mbidde ya nsowe yekwata ku nsonga z'omu kisenge ate ng'ekisenge y'enju bwe kigaana n'amaka gaba gafudde. Gaba gafudde. Abasajja lubeerera n'akeera nga ngenda kukola ssente ngenda kwegamba pressure ya ssente naye efuuse pressure buli lunaku. Lwaki bakikola? Abawala mmwe abaabateeka ku pressure mwagala ssente. Omuwala ne ssente oyinza okugamba ba Luganda. Aho oluvaawo omwami oba agize eddakiika emu oba bbiri ekirungi agenda kuwa ssente. Omukwano gwa kaakati nsi kyagutegeera. Abakyala bakola bukozi ssente. So nno luli ebyedda ffe we twabeererawo mu biro biri nga tukyali bavubuka myaka awo gy'ataano awo gwabanga gwa kunyumirwa ne munno naye kati ssente ssebe eriyo n'abamanyi okubala nti kati oluddewo ogenda kwongeramu. Mutuvuga speed nga mutuvuga speed nammwe kati oteeka okwongeramu anti mbadde ku bwangu. Kwegamba abawala bo bagufudde mugano gwa ssente agenda okujja ewuwo ng'alina n'awalala gy'ava ate ng'oluva ewuwo ng'alina gy'agenda. Maama bwe kuba kusuubula we bali kusuubula kalaye twogere ki oba mwagisuubula mmeka Katonda ye yatonde. Naye ekikulu kya byonna bassebo ne bannyabo bannakyoto kyenju twongere ku mutindo gw'ebintu bye tulya ebyokunywa byombi nnyonnyodde. Omusajja omuganda oli otya emmere nga tekuli nvandiirwa tekuli katunkuma. Nze era omukyala bw'agimpanje owanga akimanyi njimu mugamba gizzeyo gireke bw'onaaba oguze katunkuma onaagimpa. Essente tuleka lumu ez'akameeza. Enva ez'ebiriisa zigwanidde. Ne mmwe lubeerera olw'okuba mufunye ssente enva mugula mu supermarket mugula nkoko. Enkoko eri ekulidde ku ddagala emazeemu wiiki ate naawe gy'otutte nedda nammwe. Nnaku nnyo enkoko eri mu dduuka terina kyegenda kuyamba ku mubiri gwo. Enva mmwe abaagala ensiike ebyo byonna bikendeeza amaanyi g'ekisajja. Temwerabira nti ne lubaale bw'aba abanja mu kika era abaleetera bakendeeza amaanyi. Manyi ye lubaale bw'anyiiga. Nja kukiddamu nja kisimbako amannyo embidde yaffe eri abaami tubakooye. Lubeerera oggulanga obudomolo taate wuuyo manya genzi wani wakoliyoko bikinsi bitegeera kadomolo. Mu Buganda embidde kintu kya buwangwa nga bwe tukimanyi nti omusajja bw'asenga omutala oba okulya ekibanja mu birime byasooka ku mutala kye kitooke eky'embidde eŋŋanda. Tukulanga nsobi mwami gwo Muganda n'osooka okulima nga tosoose kitooke kiganda. Eri ajja okubuuza ate nga zirimu ebika. Ebika si kikulu naye ensowe kabula waffe naye mulungi nalukiri naye mulungi kubanga ezo tusogolamu omubisi oguwoomera ennyo
abantu abagunywa era muzo mwe muva omwenge oguyitibwa omuganda bwakata tonto abamu gwe muyita tontomera n'ebirala. Yobadde okimanyi nti ne maama bw'obanga ozadde omwana omulenzi obusoggo bonna bwe tukola tubukola oyo omwana omulenzi oyo obusoggo bwe obuteekebwa mu kyogero buba bwambidde. Lwaki tukikola? Tuba twagala ono omusajja akambage. Omwana ow'obulenzi bw'atuuka okuleeta mwana munneera jjajjaawo omukazi akeera kumunaazaako. Oba nkyogere. Kakati olaba ono omwana waffe bwe tuba twagala okumanya nti oba akola bamuyiwako amazzi. Tusooka ne tumuyiwako amazzi. Bwe tulaba nga buli kimu kikola ku ssemusajja nti yeegolola nga tumanya. Era bwekyo bwe kiggwa bwe mulaba nga ssemusajja ye teyeezingulula tazingulula nkata. Kye bakola basoggola omubisi okuva mu mbidde ya nsowe ne bassaamuko okutusanda tuli musajja akambagga n'amuwa n'anywako mpola mpola. Tozannya na kukambagga oba masanda ga mbidde yo agogoola abamu abaami. Nabanyunywa ne mbagamba mikita ku biwogowogo awo nga bajjajjaffe yabanga alima amikita kimuwogo kwegamba n'atuuka okutuukako nga gwe kennyini gwayinza n'okunoonya oluggi n'abaakaakati sibira bukeeki kwegamba n'endya y'abasajja kati tekyategeereka omusajja omuganda lwaki tolyanga ffe ne babeera 10. Lwaki tolyanga ffe? Musajja omuganda ng'olimu okubeera n'abakyala abawera olw'okuba toyina maanyi sha. Embidde eyo nsowe yennyini esooka okussa eyo yennyini nazzi kuno jjajja w'omulenzi omukazi yagisogolanga ng'akozesa etteete omubisi ogwo n'aguwa muzzukulu we n'omukazi ono gwe yawasa ne bagunywa. Lwamalirizanga ne bagenda ne batandika emikolo n'olaba ekintu bwe kyetinda. Abaami muleme kuzannyisa bakyala. Era bwe ndidda n'ekitundu ekiriddako nina ebintu bye ndisomesa eby'enjawulo ku bakyala abasiriiza entamu. Bintu bingi nnyo bye nnina okusomesaako naye munnange olumu emisomo tubeera nagyo embeera ya data naye ffe tweyongera okubeera nga tubakoowoola abalina omwoyo oguvujjirira emisomo gino ffe tweyongera okusomesa n'ebintu ebyenjawulo. Enamba yange njikuwa eya 0773 ate 276127. Enamba eyo obubaka bw'oteekako bujja tutuukako ate era bujja kubeera nga butuyambako. Ogitooko abaagala ovujjirira videos zaffe, abaagala ovujjirira audio, obutabo twetaaga obutabo abanaabuteeka mu ssente bwe tuliko bunaatera okuggwako, abagenda otusonderako ate ku bitabo ne ssente z'okugula ebitabo
ogula side olina buli kimu mwenna tuyita ku namba eyo. Kale olunaku olwaliro sijja kubanduga butanyuka era sijja kuddamu kuba kyewoma wabula munakkiriza ne mbasibulira wano ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaali.